Akakazi nga kanyirira bannaye. Nga kanyirira bannaye. Abantu balaze Sheebah Karungi nga ayingiddewo mu kata bannange bamusanyukidde. Omukyala abadde ayaka kye bayita okwaka ngenda kubeera nga nkuzanyiramuko mu katambi kano kosa ate Sindi Sanyu ye abadde mu kifo munange ate ekyenjawulo esayidi eno ku mazzi bannange abadde mu enjoyment. Ate nga omuyimbi munange ate Spice Diana nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusako ko maaso awo alaze etabbu wabadde wali munange ate mu paaka mu Kampala wali bamutajja minati nsinza kujja minati yogi wabula kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba ino ntandise n'akatambi ka Sheebah ng'ali wali munange ate mu kata nga atuuse wali jjukira nti nno ng'alinayo munange ate show ye naye muganda wange bamwaniriza munange ate musanyu epitirivu ennyo nga bw'okiwulira nga boogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutte omubabiro. Akakazi nga kanyirira bannaye. Nga kanyirira bannaye. Ye muyimbi munange ate Sheebah Karungi era nga bwentyo bwe mukyekinzeko ku sayidi yemu nga nkongeddeyoko Spice Diana yabaddeko ko wali yabaddeko ko by the way ne show awo mu kibuga naye nga woomanyi Spice Diana abaana bamusazeeko kaawo ba boy n'asooka n'abasimbula ssente actually ndabye nga agamba nti gibadde mitwalo 15. Kati kola bote zino ziri 15. Kati kola bote zino ziri 15. Kosate n'ebyo ebifaananyi nabyo bibadde bikutte munange ati akati ku Instagram kosa nno n'ebitambula. Spice Diana nno yakavaayo n'ategeeza n'agamba nti nno takyali nga amanagingibwa manager Roger era yavaayo mu butongole n'agamba nti nno kati essaawa zino neetwala nzekka era nga yeetwala yekka mwana muwala munange ate Spice Diana takyalina munange ate manager esayidi awo wabula nga nkongeddeyoko nkyekinzekoko ku Sindi Sanyu yabaddeko ko Samuel eno naye muganda wange yabadde mu enjoyment eno yabadde ne ttiimu ye era nga boogezaako okulaba babadde ku mazzi naye muganda wange nasoose nentyamu neŋŋamba bannange mwana muwala tebagwa oh my god kansoke nkakuzanyiremuko. nga boogezaako okulaba kabadde kakutte munange ate etabbu omuyimbi munange ate Sindi Sanyu era nga gwe kyolina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi ebisigadde byonna tujja kubeera nga tubikutuusaako kasita obeera ng'osubscribinze.